Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Oh yes, nkwanirizaako gwe muna Uganda asinzira ebwere gwanga sako nawe asinzira wano e Uganda. Eno KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube ane tubanga tukutusako ensonga ezenjawulo. Amawulire agakwata ku baserebu olugambo lona tubeera nabo breaking news. Amawulire agakagwawo gonna tubeera nago sako nago agebyo ebisanyusa. Video zenjawulo zonna tubeera nazo ezibaziguddewo nga zisocialitinga nga zisatulatinga social media sites ezenjawulo zonna tubeera nazo wano. Aside full of course anzabawo nekutusako ensonga ezo noba nga ategwe muna Uganda ozimanya. Ankutegeeza nti woba oli mupya subscribinga ku YouTube yaffe channel yaffe eno ate obenga tosubwa mawulire gaffe ge tuba tukuleetera video zonna ezenjawulo oleme kubanga ozisubwa. Subscribinga nyiga ekigambo ekyo kyolabako subscribe ekiri mu kala emyufu ate obenga otuwegattako. Bwoba oli mupya nkutegeeza nti subscribinga oba tosubscribinze togenda kufuna amawulire gaffe gwe muna Uganda tege tukuleetera. Aside full of course anzabawo nekutusako ensonga zino ankutegeeza nti nno Twitter atwaguddewo Twitter yaffe era Twitter handle yaffe eri @KKTV Uganda. Ajukira nti ne ku Facebook ate we tuli butereevu nnyo teeka mu KKTV Uganda. Wolaga bonna teeka mu butesi KKTV Uganda ate tubenga tugenda maaso. Olunaku lwaleero ate nziguse n'ensonga era ez'enjawulo oba ensonga za Eddy Kenzo. Omukulu ono Eddy Kenzo yatukubyemu ekigambo nga tusinzira ku ka audio clip akakafulumye ak'essimu akabadde recorded aka audio clip akakafulumye ne kaliikinga almost social media sites zonna ez'enjawulo. Buli muna Uganda kwegamba nabanga yayewunyiza ate ebigambo ebyavudde mukulu ono oba artist ono Eddy Kenzo Eddy Musuuza. Buli omu yayewunyiza n'agamba Eddy Kenzo owaffe gwe tumanyi yavaamu ebigambo ebifaanakalo gwebityo. Akale angenda kuba ntangaza ku nsonga ezo ajukira nti olunaku lw'eggulo anabadde wanera ne nkutegeezaako ensonga ezo ne nkutangalizaamuko ku nsonga ez'enjawulo ku bigambo ebimu Eddy Kenzo bye yayogedde anembanga awabulamuko ki ekibadde ekifu ki ekibadde ekituufu. Akwegamba Eddy Kenzo abadde mutuufu mu mbeera ki ate abadde mukyamu mu nsonga ki zonna bazitegedde olunaku lw'eggulo. Bw'oba tebazitegedde osobola okuddamu n'okola ka previous ate ku video zaffe ze twakuweerezaako emabegako kaawo naye olunaku lwaleero sigenda kudda mabega abula agenda kugenda maaso. Ankutegeeza nti no KKTV atuli wano ku YouTube wotusanga ate noba nga ate omanya ebisingako awo. Akale olunaku lwaleero anzize okwongera okutangaza mu nsonga zino eza Eddy Kenzo oba ka audio ke akafulumye olunaku olw'eggulo ate ne kaba nkasatulatinga social media sites ez'enjawulo. Buli omu n'abanga yeewuunya agenda kutandika bwe nti eno ye part 2. Kakati olunaku olwaleero ffenna tukimanyi bulungi nnyo anti omukulu oyo Eddy Kenzo ennaku ze ziweddeko. Olunaku olwaleero Monday ennaku za Eddy Kenzo ziweddeko ate azibabanga bamubagira okubeera mu karantini ennaku 7. Ennaku ziweddeyo eza Eddy Kenzo okubanga ate ava mu karantini. Kale olunaku olwaleero Eddy Kenzo asuubirwa okubanga ate ava mu karantini naye nga yakutegeezezzaako wali ku Facebook page ye nga akugamba nti agenda kubeera live ku ssaawa 9 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Eddy Kenzo ki ky'osuubira? Osuubira expectation ki okuva ewa mukulu eno Eddy Kenzo okusinziira ku bigambo byayogedde? Eddy Kenzo tugenda kusuubira nti agenda kuba tutangazaamu mu ngeri y'enjawulo. Ajukira nti Eddy Kenzo azza postinga ng'agamba ekyo kye yayogedde tagenda kwetonda. Akitegeeza ki? Buli muna Uganda alina gwe tulengera wano ku internet oba nga akozesa Twitter oba akozesa Facebook oba akozesa YouTube whatever is agezaako okubanga agamba omukulu Eddy Kenzo yandibadde yeetonda. Atufunye obubaka obw'enjawulo okuva ku radio ne ma TV stations ag'enjawulo nga buli omu aweereza endowooza ye ey'enjawulo agamba omukulu Eddy Kenzo yandibadde yeetonda okusinziira ku kino ekyafulumye olunaku olw'eggulo. Naye ekyo nyinza obutakisuubira okusinziira Eddy Kenzo nga engeri gy'abadde ayogeramu ku Facebook ye. Abadde agamba buli kimu kyayayogedde teyejjusa. Yabadde ayogerako ebigambo eby'enjawulo awo n'agamba ghetto youth teyejjusa. Okitegeera yayogedde ebintu bingi nnyo naye sobola kubireetaano olw'ensonga y'obudde tulina butono nnyo tugenda kusambyasambyako ate tubenga tugenda ku nsonga ezatuleese. Osuubira ki gwe muna Uganda Eddy Kenzo olunaku olwaleero ng'ayogera wali ku Facebook page ye live? Osuubira ki? Ansuubira Eddy Kenzo okubriefinga mu ku bigambo bino byayogedde ebimu. Ajukira nti Eddy Kenzo mu audio clip ako yatugambye nti tatwetaaga oba kinayetaagisa kuva mu Uganda oba butaddamu kuyimba ye tayagala kumanya. Okitegeera nenze kale kulwangeeze nga promoter ngamba nti Eddy Kenzo akyatwetaagira ddala nnyo nga bw'okiwulira. Era kyemmanyi bw'anaaba ajja ku Facebook page ye live
agenda ku briefinga ebintu bino mpola mpola olw'ensonga nti ka audio clip kano ebigambo ebikabadde bikavaamu ate bibadde biwoomu ate ku Munnayuganda tebibadde biwoomu wadde n'akamu si ku Honorable Robert Kyagulanyi yekka no wabula ku buli Munnayuganda yenna ebigambo bino ate tebibadde birungi Eddy Kenzo byafulumiza mu ka audio clip ako akutegeeza nti no Eddy Kenzo yazzeemu n'ayogerako n'okwogerako n'agamba nti oba ka audio clip kako yayogeddemu ko kapati nga kagamba nti omukulu ono Eddy Kenzo aladha omukulu ono Bobi Wine tabatwalanga ekyomugaso Bobi Wine ekintu kye agenda akikuba naye akikuba yekka abalekeredde anekutegeeza mu ka video ke nakoze olunaku lweggulo nekutegeeza nti Bobi Wine esaawa zino waali asiki ekimu nga bwe yali wali emabegako ngate abakyamutwala ng'omuyimbi esaawa zino ekintu kyaliko kinene nnyo abamwetaaga bangi abantu bayogera nabo bangi asobola oba omwetaaga nsuubira nti no oba olina omutuukirira ate naba nga akukwasaganya naye Eddy Kenzo okusinziira ku bigambo ebimu ate byayogedde n'agamba nti Bobi Wine taddamu meseji zange biki tatufaako atusuuliridde anze ngamba ekyo si bwe kiri olw'ensonga nti Bobi Wine alina ebintu byakwasaganya bingi alina ekirala tulabyeko abantu ab'enjawulo nga batuukirira Bobi Wine wali makage aladha wali ku kitebe kya People Power oba N.U.P N.U.P National Unity Platform nga bagezaako okumutuukirira mu nsonga ez'enjawulo Bobi Wine tulabye nga abantu abo tabagoba atalina muntu n'omu gwe yagobyeko wadde n'omu ne recent wano Ronald Mayinja eyakavaayo era naye yamwaniriza bulungi Andrew Mwenda bonna abadde abaniriza talina muntu gwagoba newankubadde nga oluusi abantu abamu abalina ensonga ez'enjawulo ze balowooza ku bantu abo abajja ewa Bobi Wine ezo nsonga zaabwe ye Bobi Wine tayagala kumanya ye kasitoba nga omutuukiridde oboze mu ngeri ki akwaniriza okujjako gwe atamutuukiridde osobola okwogera byonna by'oyogera ajjukira nti no Eddy Kenzo mu ka audio clip ako yayogerako n'abanga avuma Bobi Wine era kirabika yamuvuma olw'ensonga ku kigambo ekyo kirabika kivuma kyeyayogera mu audio clip eyo n'agamba nti bamuleetera miliyoni 600 okuva mu NRM ekyesiinaako bukakafu olw'ensonga nti ngendera ku audio clip ye gye yabaweereza nga asinzira wali ku simu gye bamukubidde oba essimu gye yafunye ka audio clip ako Eddy Kenzo yagambye nti miliyoni 600 bazimuleetera n'agaana okwegatta mu kampeyini za NRM ebyo sibiinaako bukakafu nkugambye bamuleetera miliyoni 600 mbu n'abanga ate agaana okugenda mu kampeyini za NRM kati oyo musiru Bobi Wine avaayo atya n'angamba muno nti no oba yali ampadde kaki yagambye Bobi Wine yali ampadde kaki oyo musiru yali ampadde kaki oyo okitegedde gwe Munnayuganda ensonga eyo yatukubye wala nnyo n'omukulu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine naye yamukubye wala nnyo olw'ensonga nti ekigambo kinene nnyo kyeyayogedde tetubadde tetukisuubira mu Eddy Kenzo ekigambo ekyo kifaanako bwe kiti tubadde tetukisuubira mu Eddy Kenzo ekyo kigambo kibadde kinene nnyo akale bw'avaawo ate n'agamba nti omusiru oyo Bobi Wine yali ampadde ki naye ng'ajjukira nti nno buvidiyo bungi buzze buvaayo nga Eddy Kenzo ono awaana Bobi Wine obwemabegako Eddy Kenzo azze awaana Bobi Wine mu ngeri ez'enjawulo ng'agamba nti Bobi Wine twali mu studio ye ne Mick Wine nga tulikodinga ennyimba era yatukolera nnyo mukulu oyo wuuyo ka video ako kabaddeko kemabegako kaawo nga Bobi Wine ali mu kivvulu ekyo ate nga Eddy Kenzo ali mu kuyimba nga kwegamba agezaako omulaga mu bantu nti no alina we yamukwatirako ew'amaanyi mu ntandikwaye ate Eddy Kenzo gye yalimu nga akuba ekintu kino naye ate kyatwewunyiza nnyo omukulu ono Eddy Kenzo okuvaayo ng'ajja agamba nti Bobi Wine tamuyambye era talina kye yali amuwadde ekyo ekintu twakyewunyiriza nnyo naye nga bo buvidiyo bukyavaayo n'essaawa zino Eddy Kenzo ng'agezaako okuwaana Bobi Wine buvidiyo bw'emabega obwo naye munnange kyatwewunyiza nnyo nga Eddy Kenzo ayogedde bw'atyo kale ezo ensonga nazo ziri awo bwe zityo naye nga gwe osuubira ki Eddy Kenzo kyagenda okwogera lunaku lwaleero ku ssaawa 9 osuubira ki akomenti ngaawo ate tube nga tufuna akomenti yo tulabe nga gwe kyolowooza naye nga nze kyendowooza nti Eddy Kenzo agenda ku briefinga ensonga ezo mpola mpola agezeeko okubanga alina engeri gye yeegayiramuko ku bantu ate basobole okubanga abakkakkanya olw'ensonga nti ffenna tubeerawo ne tufuna ebirowoozo eby'enjawulo ffenna tubeerawo ne twogera ebintu eby'enjawulo ng'oluusi tetumaze na kubiyitamu kulaba nti kino kyengenda okwogera kyekituufu oba ne tumala gwogera ne Eddy Kenzo osanga naye obusungu bwamukutte anatalowooza ate kigenda kuddirira ng'oluusi naye tamanyi nti noba ka audio clip ako
kana saturatinga social media sites ezenjawulo abadde takisuubira ndowooza naye yagenza okulaba nga kitandikiddeawo ate nga talina wabyegaana kubanga eddoboozi twawulidde wawulira ddala nga lya mukulu ono Eddy Kenzo era olunaku olwaleero yatusuubiza ng'agenda kujja ku ssaawa 9 ez'olunaku ez'akawungeezi ka leero ate abe nga ayogerako amaaso g'abantu agenda tubuulira ndowooza ebintu bino byatandikiddewa byavuddewa kyazze kitya okwogera bw'atyo yejjusa oba teyejjusa buli munnayuganda yenna ali eyo asuubira Eddy Kenzo ono okwetonda nange mu kutunuuliramu Eddy Kenzo ono yandibadde yeetonda kuba ekigambo kino kyayitiridde nnyo ekigambo kyayogedde naye tetumanyi olunaku lwaleero Eddy Kenzo agenda kutugamba ki era naawe simanyi gwe kyolowooza abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bavuma Eddy Kenzo bamugamba okumunfollowinga nze ngamba eyo teyandibadde ensonga nkulu okwanfollowinga Eddy Kenzo oba okumuvoola mu ngeri bwetyo no okujjako ekyo kye mwakoze abasinga kye mwagambye okwetonda nze ndowooza kikirabika kyekituufu ndowooza kyekirina okuba ekituufu ekyo ate ekya Eddy Kenzo okwetonda newankubadde nga wabaddewo abantu abamu abalowooza nti Eddy Kenzo bino byalimu alimu stunt ze oba agezaako okukola stunt oba abeeko ekintu kyasuulawo kikwate olw'ensonga nti obutego obusinga tubumanyi nnyo mu bayimbi bano nti bagenda ne basuulawo ekintu ng'ali mu katego ate kakola show oba kola aluyimba lukwate naye ekintu kino bw'oba owuliriza audio clip eyo nze ndowooza si bwe kiri olw'ensonga nti tukyalina ku muggalo babivulu promoter abayimbi bonna ba comedian tukyali ku muggalo gwa COVID-19 asonze eyo ndowooza sigirowooza endowooza eyo sigirowooza ng'abantu abalala babadde balowoozayo batyo nti Eddy Kenzo ali mu stunt ze no tekiriiyo ekyo Eddy Kenzo audio clip ene yafulumye owulirira ddala nga ekintu kyabadde ayogera tabadde mu stunt okujjako okusinziira ku bigambo byagenda ayogera ku Facebook page ye oba byafulumya ku Facebook page ye alaga nti ekintu kyafulumye takyalina kyakikolera okujjako ye okujja n'ayogera n'abantu be essaawa zino n'ayogera nabo ng'alina ebintu ensonga ez'enjawulo z'abagamba mu video clip gye nafulumizaako ka video ke nafulumizaako olunaku lw'eggulo nga njogera ku nsonga za mukulu ono Eddy Kenzo nakugambye nti nsuubira Bobi Wine olunaku olwaleero okuddamu omukulu oyo Eddy Kenzo okusinziira ku byayogedde naye nkugamba nti Bobi Wine azze waliwo abantu bangi abamuwalampa nga tabaddamu wabula yabamukyaza mu interviews ez'enjawulo Bobi Wine ekintu kimu kyayogera bwe kiti agamba ensonga ezitalina makulu tetuziwa budde ensonga ezitalina makulu tetuziwa budde ekyo Bobi Wine kyakozesa naye ku luno nabadde nsuubira Bobi Wine okuddamu Eddy Kenzo olw'ensonga nti Eddy Kenzo ate ye yeyawukanye ku bantu abalala oba ku bantu abalala babadde batakinga Bobi Wine ku message ye gye yabadde aweereza oba audio clip ye gye yaweereza nti audio clip eno ebigambo ebyagivuddemu bibadde binene nnyo nga bw'okiwulira era mbadde nsuubira Bobi Wine okumuddamu naye tulabyeko posti za Bobi Wine ziringa 3 talina n'ekimu kyeyayogeddeko ku Eddy Kenzo wadde n'ekimu okumanya era Bobi Wine alina okuba nga alabika akyagendera ku nsonga eyo ensonga ezitalina makulu tetuziwa budde so ekintu kino Eddy Kenzo kyemmanyi agenda kirwanako yekka nga bwe yakitandise ndowooza bw'agenda okukirwanako kuba abantu abasigadde tebakirinaako ogundi yonna balina kwogera bwogezi byabwe nga bwe basanze okujjako balina kulinda mukulu Eddy Kenzo balabe ki ekigenda okumuvaamu olunaku olwaleero ssaawa 9 agenda kuba live ku Facebook page ye wali eya Eddy Kenzo erina blue tick oba eri verified so kale ensonga eyo nze kye nandisabye ng'ojja olunaku olwaleero ku Facebook live yo obeeko n'engeri gy'obriefinga ebintu ebyo obikwate mpolampola ate osobole okwetondera abantu obaze mu nteeko ate babe nga abaddamu okufollowinga bategeera kiki wabadde otegeeza ku nsonga eyo kuba ffenna tuli wano yes wayogedde ebyo byonna tetumanyi kiri behind okitegeera akale nno njagala okusibulira ano gwe Munnayuganda nkutegeeza nti eno Keke TV Uganda aside of course anza abawo ne kutuusaako ensonga ezo ze tukuleetera zonna amawulire agafa ku baserebu amawulire agakagwawo n'ebisingako obwe bityo anza abawo ne kutuusaako amawulire ago gonna akale nkugamba nti nno oba oli mupya subscribinga ate wata subscribe nzito jafuna video zaffe ez'enjawulo oba mawulire gaffe agakagwawo oba mawulire ag'enjawulo ge tuba tukuleetera wano Keke TV subscribinga tube nga tweyongerayo naawe obe nga weeyongerayo naffe kale nzikiriza nkusibulire wano nti nkwagaliza okusiiba bulungi weraba.
Thank you for subscribing to KKTV.